إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومعلمنا محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين إمام القائد الغر المحجلين صلوات ربي وسلامه عليه أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الفضلاء والفاضلات وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وأسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجتي الله جل وعلا تندير زوا نما تندا ماجفو كتالين بكende fubonna tusaba wajti Allah jalla wa ala abadente sambadduwe balungi atujule mulamo bwensi nga tuli mbaddu abasimiddwa innahu waliyu dhalika wal qadir alayhi baganda banga babitibwa ne banyinaze runaku bweruti tubatujjukanyako ku ngeri gye tulina okubeera nga tulabiriramu n'okuwangalamu n'abaana baffe tusaba wajti Allah jalla wa ala fenna tuwa abaana abalongoofu era tumwegayira Allah jalla wa ala aleme kutufuula nsonga olw'okwonooneka kw'abaana baffe. Olwaleero biidhinillah subhanahu wa ta'ala tugenda kutunula hadisi yaffe ekwatagana ku al-qaza'u kyebayita ebimemeya. Omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba mu hadithi nga Ibn Umar eva ku Ibn Umar agamba nti anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama agamba nti omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ra'a sabiyya yalaba omwana halaqa ba'd ra'sihi nga omwana esaidi emu ekitundu kyo ky'omutwe nga kisaliddwako enviiri wataraka ba'da ekitundu ekirala ne babeera nti tebakisalako nviiri fanahahum an dhalik mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabeera nti yabaziiza ekintu ekyo n'akibagaana waqaala n'abagamba nti ahliqu kullahu mubeere nti muzisalako enviiri zonna au utrikuhu kullahu oba si ekyo mubeere nti muzirekako zonna. Naam, ezimu ku nnamula ezikwatagana ku hadithi eno ekisooka nti hadithi tuyigamu okuba nti Mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatuziiza an khalqi ba'd ar-ra'si okubeera nti tusalako enviiri ku saidi emu oba ekitundu ekimu n'okulekako ekitundu wa huwa ma yusamma bil qaza'i ekyo nno kye kiyitibwa al qaza'u ebwa kiyita ekimemeya mu mbeera yaffe oba mu lulimi lwaffe alladhi naha anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ekyo Mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kyeyaziiza. Mbaka sallallahu alaihi wasallam kyeyakola atya kyeyaziiza. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu agamba nti anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anti mbaka wa Allah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam naha anil qaza'i baka tuziiza okubeera nti tusala ebimemeya okusala French cut oba okujjako enviiri ku saidi emu n'olekako saidi endala nga tujja okulaba emiteeko gy'ebimemeya. Qala agamba nti qultu linafi'i agamba nti naabuuza Naafi' wama al-qaza'u agamba nti qaza'u kyeki? Qala yuhlaqu ba'd ra'si as-sabiy agamba nti kyebayita qaza'u oba ekimemeya kwe kubeera nti omwana asalibwako enviiri ze ezimu wa yutraku ba'dun nabeera nti bamulekako enviiri endala. Hadith rawahu al-Bukhari wa Muslim. So nabwe kityo baganda bange kyebayita qaza'u mu bufunze era Abu Ubaid rahimahullah weli ayogera fi gharib al-hadith yagamba nti al-qaza'u kyebayita qaza'u huwa ayyuhlaqa kwe kubeera nti omwana asalibwako enviiri ze wayuturaku minhu mawadi'u fiha ash-sha'ru mutafarriqa gamba nti omwana nalekebwako ebitundu ebimu nga birimu enviiri ez'enjawulo. Wakadhalika kyovolaba nti kullu shay'in buli kintu kyonna yakunu qat'an mutafarriqa ekiba kitesaliddwako mu ngeri ey'enjawulo naam fahuwa qaza'un kiba kiyitibwa qaza'u. Abwekityo baganda bange hadisi etulaga bulungi nnyo
nti ebintu ebikolebwa ku baana omwana omuto min mukhalafati shar'iyya nga biri mu bintu ebikhalafa amateeka gaffe ag'obusiraamu, amazambi agaba gakoleddwa ku mwana ago tegadda ku mwana wabula gadda ku muntu abeera mwinako obuvunaanyizibwa, gadda ku muntu abeera mwinako obuvunaanyizibwa. Kyova olaba Mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu hadisi yagamba nti fanahahum, Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'abagaana an dhalika, n'abagaana ensonga eyo. Kiba kitegeeza nti Mubaka sallallahu alaihi wasallam, era hadisi enzenjawulo weziri, Mubaka sallallahu yagamba nga bawaliyuhum, abantu abalinako obuvunaanyizibwa, n'abeera nti abalagira bazisaleko oba okubeera nti bazirekako zonna. Ebimu ku miteeko gya qazahu oba ebimemeya kirimu ebiteeko. Qala Ibn Qayyim rahimahullah, Ibn Qayyim agamba fi Tuhfatul Mawdud, yagamba nti wal qazahu arba'atu anwa'i. Qazahu oba ebimemeya ba ziyite French card zirimu emiteeko ena. Ahaduha, muteeko ogusooka, an yuhlaqa min ra'sihi, kwe kubeera nti omwana asalibwako enviiri ezimu ku mutwe gwe, mawadi minha huna wa huna, nabeera nti atandika okunojjolebwa n'asalibwako saidera, n'asalibwako yani n'asalibwako ebitundu ebimu, ebitundu ebirala n'abireka. Ekyo kye bayita qazahu, ekyo kye bayita qazahu, omuteeko ogusooka. Omuteeko ogwokubiri, ayyukhulaqa wasato, kwe kubeera nti omwana asalibwako wakati w'omutwe, wayitula ku jawanibihi, asalibwako wakati w'omutwe n'abeera nti enside eya wansi bagireka. Ekyo nakyo kika kya kubiri. Ekika ekyokusatu kwe kubeera nti omuntu yohala ku jawanibe, asalibwako jawanibaho enviiri wansi eno esinga okumanyika ennyo era yesinga okubeera muntashir, ne basalako wansi w'omutwe, wayitula ku wasato, wano wakati ne balekawo eyabasinga obungi gye bakozesa naddala mu ggwanga lyaffe. Ekyokubiri, mpozi n'eno naye alabikako eyokuna, eyokusalako muqaddim ar-ra's, eyokusala muqaddim wayitula ku muakhiru, eno ne bagireka ku saidi eno, byonna ebyo owekitiibwa Omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yabiziyiza kubanga bigwa mu kika ekiyitibwa al-qazahu. Kakati muganda nga mpitiriza, wekiba nti obusiraamu bwaziyiza mwana muto okubeera nti asalibwa, ekyo kitegeeza omuntu omukulu mimbabi awula, baganye mwana baga nti olaba embwegoba wa kiwempe ng'ate ow'eddibo jjo salimba, kitegeeza nti Mubaka sallallahu alaihi wasallam yaziyiza abaana okubasala ebintu ebifaanaganako bwe bityo, ate abakulu nga bakusanga obisaze, hadha min al-aib, kinakuwaza kamogo kanene nnyo okubeera nti omuntu akola ebyo oba omwana we oba omuntu omukulu yenna n'abikola, ate nga tekiina mutawaana. Barakallahu fikum, okubeera nti omwana omulekako enviiri ze zonna ne zikula, tekiina mutawaana. Omwana omuto omulekako enviiri ze n'obeera nti ozirongoosa nga zinyiira bulungi, okhasatan ate bw'abeera mwana muwala, ate ekyo kya kitiibwa nnyo, kiba kyakabi okubeera nti ozirekako omwana omuwala. Kyova olaba nti hatta neyokuba nti omwana omuwala nga asalibwa akeeka, omwana omuwala tetumumalaako nviiri, okubanga nti ebiseera byonna banga lyonna ti omwana omuwala ekitiibwa kibeera mu nviiri. Ekitiibwa kye nviiri zimu ku byakwewunda bya mwana omuwala, enviiri bimu ku byakwewunda bya mwana omuwala. Kyova olaba nti yetasalibwako enviiri ezo ne ziggwebwako. Naye omusajja, omwana omulenzi bw'aba nti atuuse ku lunaku olw'omusanvu Umar, kitulagirwa Mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam okuba nti tumusalako enviiri ze zonna, ne tumusala tebayita akaboona. Ekyokutaano, yusannu, kiri mu sunna khalqu jami' ra'si sabiy, kyembadde njogerako, kiri sunna okubeera nti omwana omuto asalibwako enviiri ze zonna min wiladatihi, nga mu kaseera k'okubeera nti azaaliddwa. Era ekirala kimu nti Omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hadithu warid, hadithu weri, Omubaka sallallahu alaihi wasallam khalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ru'usu sibyani Ja'far bun Abi Talib, kama nti Omubaka sallallahu alaihi wasallam yasalako enviiri abaana ba Ja'far bun Abi Talib ba'da mauti abihim,
ba'da mauti abihim bithalath oluvanyuma lw'okufa kwa taata waabwe ennaku 3 oluvanyuma lw'okufa kwa taata waabwe baka sallallahu alaihi wasallam yabeera nti abasalako enviiri. Abdullah ibn Ja'far qala agamba nti amhara rasulullah sallallahu alaihi wasallam amhara rasulullah sallallahu alaihi wasallam ali Ja'far thalatha أن يأتيهم ثم أتاهم فقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم ثم قال ادعوا إلى بني أخي فجيء بنا كأنا أفرخ فقال ادعوا إلي الحلاق فأمر بخلق رؤوسنا. بكى محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جعفر anyimi agantu mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bamuleta abaana bali Ja'far nabeera nti mbaka sallallahu alaihi wasallam yayita omuntu asala yayita omuntu asala enviiri nabeera nti abaana abo baba basala mbaka sallallahu alaihi kigenderwamu mu mbeera eyo olwokuba nti maama waabwe olwale yali atawanyizibwa n'okuba nti okufa kwa tata w'abaana be. Ekyokubiri mbaka sallallahu alaihi wasallam natya khafa alaihim alwasakh nabbi sallallahu alaihi wasallam natya okubeera nti abaana bafuna obukyafu mu nviiri zebalina kirabika nti baka bali tebalabika bulungi nabeera nti yatya alwasakh walqummal n'okubeera nti balumbibwa obukyafu ne ensi bazita batya obuka bubeera mu mutwe ensekere nabeera nti mbaka sallallahu alaihi wasallam yatya kubeera nti bafuna obukyafu والقمل نسكري اتنو ذكره السند في حاشيه النساء يچوغرا ويالي وانديك كتابه اچا امام النسائي mumbereno nti olwaleero bwotunulira omulembe gwaffe abantu bangi bettanidde nnyo okubeera nti basala enviiri ezifaanaganako bwe zityo bazisala abaana abato naye ekyo kirimu tashabbuhu kimu ku bintu ebyokwefaanaanyiriza kubanga abantu amanyiddwa okusala enviiri ezifaanaganako bwe zityo be Bayahudi mulimu abanaswara mulimu n'abamajusi be bamanyiddwa mu kubeera nti basala enviiri ezo. Kakati omuntu bw'osala enviiri bwe zityo oba n'ozisala omwana oba ofaanaanyiriza omwana wo abantu abo ate nga temwerabira nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam atugamba nti man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum man tashabbaha biqaumi fahuwa minhum. Omuntu kasita weefaanaanyiriza ekibiina oba wa mukyo kati omwana wo oba mufudde mu Yahudi oba omutadde mu kifaananyi ky'abantu bali so nabo ekito tufe nnyo okulaba nti abaana baffe mu mbeera eyo tetubasala biviiri ebyo. Omwana bona amusala enviiri ezo zijja kutuuka mu mukulu nga tozaagala. Naam, olowooza nti omwana nti ngeri gy'akyali mwana muto gw'olabanga etali nsonga naye ejja kutuuka mu bukulu nga tokyayagala oba oluusi wafuna okubuulirwa n'omanya nti ensonga eyo ntuufu n'abeera nti omwana n'okiremerako n'okikola omwana n'atuuka mu biseera eby'ekikulu n'abeera nti ate yeefaanaanyiriza abantu balaba abasaze biviiri efaanaganako bwe bityo nekibeera nti kitandika okumulondoola. Faridha omwana muto tuzze tukyogera ebbanga lyonna nti kyalibadde kirungi n'obeera nti okuva mu buto bwe omulaga bintu bigenda kumuyamba mu akhira ye ojja omulabbira omukuliza ku mbeera ey'obusiraamu omukuliza ku mbeera ey'okutya Allah jalla waala omukuliza ku mbeera ey'okumulaga haraamu wa halaalu omulaga ebintu ebiri haraamu n'ebintu ebiri halaali ne buli omukuliza mu mbeera ezifaanaganako bwe zityo ebyo byagenda okutaatharibwa nabyo bye bigenda okumukosa abeere ne ku mbeera efaanaganako bwetyo ne bw'anaaba akuze. So tufube okulaba nga tuvaamu ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Omwana kirungi walibadde omuwa abantu b'omulaga abantu basobola okwegomba nga be bantu abo bateekeddwa okubeera nti beegombebwa. Ne omwana bona amuleka n'abeera awo neegomba bakristiano neegomba baani abasambi b'omupiira bye basaze byajja okusala ng'omwana bwe bamugulira olwokuba nti taata oliwa simanya Manchester simanya Man U n'obeera nti engoye z'omugulira zeeze ziriko abasambi b'omupiira abakafiiri bw'atyo omwana bw'agenda okukula atandika okubeera nti yeeyisanga omuntu omukaafu oyo gw'alaba byasala naam byakola kyensuubira nti ekintu ekyo tekijja kubeera kirungi yawmal qiyama kubanga Allah jalla waala agenda kukubonereza n'embeera efaanaganako bwetyo olw'okubanga nti gw'oli mas'uulu ku mwana oyo era gwe wafuuka ensonga kubeera nti omwana afaanaganako bw'atyo. Kyova laba Sheikh Hamoud Tuwaijiri yagamba mu kitabo ekitibwa al-Idah wa Tabyin
yagamba anti min at-tashabb bi a'da'i Allah ta'ala wachimu ku bintu ebyokwefaananyiriza abalabe ba Allah jalla wa ala taqzi'u sha'ri ar-ra's bi khalqi jawanibi kwe kubeera nti omuntu asala enviri n'asala emimea ng'asala enviri n'alekako paati ezimu naam oba ku nkomerero oba mu maaso naga nti wa huwa min fi'li al-yahudi wan-nasara wal-majusi kanti ebyo bikolwa by'abayahudi n'abanasara n'abamajusi tugambe nti mbaka sasa magamba nti man tashabbaha biqaumi fahuwa minhu muntu kasefaananyiza ekibiina abawaamucyo nagamba nti wakathiru minassufaha bantu bangi mbantu abatamanyifi zamanina mu kiseera kyaffe mulembe gwaffe yujizuna sha'r ar-ra'si wa yatrukuna fi muqaddimihi kaz'atun tashabbaha 'irfu ad-diq agamba nti ne basala enviiri zaabwe ne balekako mu maaso ne balekawo akasumbi naam balekawo obuviiri mu maaso naam ne beefaanaanyirizaako nga bolaba enkoko nti ebeera n'obwoya wano ku mutwe gwayo abantu ne beefaanaanyirizako mu mbeera ezifaanaganako bwe zito nagamba nti waqad qiila inna hadha min fi'li al-yahudi fi zamanina ekyo nno kiraga nti kikola ky'abayahudi mulembe gwaffe naga nti walaysa dhalika biba'id naga nti wabiljumla fahadha al-fi'lu al-qabih min at-tamthil bishar wa fihi tashwiyat al-khalq tamwe kito banyinaze ne baganda ba tufeeyo nnyo ku baana baffe kubeera nga tubalabbira ku mbeera y'obusiraamu nga tubakuliza ku mbeera y'obusiraamu mu mbeera zonna kubanga munnange ogenda kubuuzibwa naye butya bwogenda okwanukula mu maaso ga Allah jalla waala ng'omwana wamukuliza ku mbeera efaanaganako bwetyo kyova ibn Umar agamba nti Safiya bint Abi Ubayd qalat Safiya agamba nti ra'a ibn Umar yalaba mutabani wa Umar radiyallahu anhuma sabiyan fi ra'sihi kanaze namulaba nga mutwegwe mukasera nga mwana muto nga mulimu ebintu bimemeya faqala ama alimta anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama naha kama nti tewakimanya nti omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yaziza an tukhlaqa as-sibyan al-qaza okubeera nti abaana basalibwa ebimemeya Al-Mirwadhi agamba nti sa'altu Aba Abdullah yani Ahmad ibn Hanbal nti yabuuza Imam Ahmad ibn Hanbal an khalqi al-kaffa nambuuza kubeera nti omuntu asalako enviiri asala ebimemeya n'asalako eno ku nkomerero ku nkoona faqala namugamba nti huwa min fi'li al-majusi ekyo kikola ky'abamajusi waman tashabbaha biqaumin fahuwa minhum namugamba nti era yeefaananyiza ekibinja aba waamucyo omuntu kasita yeefaananyiza ekibinja oba waamucyo nabwe kityo nti okusala abaana ebintu ebifaanaganako bwe bityo abaana tuba tubafaanaanyiriza abayahudi tuba tubafaanaanyiriza abanaswara tuba tubafaanaanyiriza abakafiiri abasala ebiviiri ebyo nabwe kityo ampuliriza ogamba obwongo bwo bukulaga nti ekyo omwana oli mu kumuwunda oba olaba nti mwana omuto biseera bisinga ebintu bingi byetukola abaana baffe nga bato nga tulowooza nti ngeri eno gyali mwana muto ate bw'ataabikola mu biseera kino eky'omwana muto anaabikola ddi akhir karim kana nga mpuliriza omwana by'omukola oli mas'uul ku byo bigenda kubuuzibwako era omusango buli w'omukola ekitakkirizibwa mbaka sallallahu alaihi wasallam kiyagaana oba Allah kiyagaana omusango gudda gy'oli gwoba oyongera kuzitoya miizaani yo ng'ozizitoya n'agalimu agabi era ogenda kuvunaanibwa yawmal qiyama ono omwana wadde akyali muto tavunaanibwa naye gwavunaanibwa olw'ekyo ky'okoze omwana ono wabanga omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakiziiza saba Allah jalla waala tuwa abaana balongoofu era saba Allah jalla waala tukwatireko okubeera nti Allah jalla waala abeere nti atusaasira atuwa okubeera nti tulabba tukuza abaana baffe kubeera nti tukuza abaana baffe mu nkuza ey'obusiraamu tusaba Allah jalla waala tujjule mulamu bwensi nga tulese abaana baffe abalongoofu abatusabira innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu